kubanga abaana bonna botula noyogera naye akubulira abusing ebaddewo emyaka nga 6 ate nakugamba nti nze nali nkyasirise muto wange yagambye mami wange abasinga agamba nti batandika omu abusinga myaka 5 to 7 ne myaka 12 awo abantu bamanyira nontuka no babuuza how did it happen. Abaana bano abaffe tulina okukimanya nti tewali mwana muto gw'omanyi nti muto agenda okumukozesa tamulabanga muto kitegedde era ye ajja muteeka mu mbeera ye kati nga abantu abasinga nga bogambye sexual harassment bagenda okikwata nti sexual harassment badefiningira omwana ekisembayo